Uganda muwulirize waliwo amanyuzi gagasanyusa abakozi mwena mugawulire gano gazamuko okumanya bange NSSF eno leresazeewo okuwa ku bantu akasente kabwe buli eyaterekako mu kitabu giro yiteyo fune ku kasente myaka namwe 5 kudda waggulu etteeka libaawo kufuna sente mudduke emisinde muzisikeyo ng'ebyuma tebinaba nakwekyanga. Tubaniza ku kituuti kya Bizonto eky'olunaku luno olwaleero nga kino bannange kyakubiriza abakozi mwenna nga mubadde mutereka ssente zammwe mu NSSF ekitabu ky'abakozi yadde baaleemu ozituwa mu biseera bya COVID-19 ebyali ebizibu naye kale kasitazizze munnange tunaakola kino naye nomudduke mangu nga ebima tebinaba kwekyanga bayinza okugamba naye katwakozemu ennongoosereza mu tteeka kale ate tujja kutandika okuvayo mu bbanga bwe riti yeffe ba New Bizonto nga ne YouTube channel yaffe eyitibwa New Bizonto wamu ne YouTube channel yaffe yali yabbibwa nga kati twagizizaawo bagita New Bizonto comedy gendayo osubscribinge osharinge waka mpola mpola tujja kubanga tubeera bumu nammwe abawagizi baffe tubebaza okutwagala mugende mu maaso n'okutwagala omwaka guno gutambulire bulungi kulwa Katonda n'ensi yaffe Mukama abakuume era abaagalize okutwagaza buli muntu ali eyo ng'olaba vidiyo eno tegeeza mikwano gyo naddala egikola emirimu egy'enjawulo mu kampani ez'enjawulo NSSF ekitabu ky'abakozi kyekubye mu kifuba kituwe ku ssente zaffe ze tukola n'amaanyi gaffe ne bazituterekera bambi ekigambo NSSF kiri mu bufunze naye bw'okimalayo kirina amakulu ddala National Social Security Fund kino kitavu ddala eky'abakozi bonna okwetooloola eggwanga naye ng'abakozi abo tebafuna pensioni oba mukitegeera kibaddiremu katono omukozi wa gavumenti okugeza omusomesa ng'afuna pensioni yetatereka mu kitavu wabula singa abeera alina kampani endala nga naye akolayo awo asobola okutereka mu kitavu kino eky'abakozi ba kampani ebya NSSF katubiyitemu mu bwangu omwaka oguwedde 2021 gwe tugamba mu mwezi gwa Novemba nga 24 Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah bamuleetera ebbago erya NSSF ng'abantu bangi mu ggwanga Uganda baagala waakiri bafune ku kasente be batereka mu kitavu kubaka bakaabwe jukira mu biseera ebyo embeera yali etabuse ng'abantu bakaaba obwavu batta enjala ebaluma nga ne COVID akaaye ba MPs abamu ne balabanga kisaana abantu bano bambi bagendeko mu kitavu bajjayo ku ssente ezaabwe ze baatereka bataase obulamu ng'embeera ekaaye Palamenti ya Buguma mu nsonga y'ebbago lino ng'ababaka bangi bawagira abantu bambi bafune ku kasente bayite mu mbeera wabula mu kaseera awo abantu tebasobola kufuna kasente nga bwe baali baagala wabula Palamenti yakkiriza bulungi batanye ensonga y'okufuna ssente zino Palamenti yagamba ebbago lino erizze lifuuke etteeka eryetongodde erinaayambanga abatereka ssente mu kitavu kino ozifunanga bulijjo yadde nga mu batereka ensimbi mu kitavu mulimu abakyali abato myaka 2 ku 3 myaka 4 ku 5 n'okudda waggulu etteeka ligamba bwe liti liwulire bulungi nti omuntu wenna ng'oweza emyaka 45 nti omuntu wenna ng'oweza emyaka 45 oba oli mukazi oba oli musajja naye ng'okimanyi nti oweza emyaka 45 ojja kukkirizibwa okufuna ku ssente z'obadde otereka mu kitavu ky'abakozi tewasaanawo obugalaawo bannange tujja kubukuba edda tusooke mukube kati tuveewo sooka ogende mu maaso etteeka ligamba nti nno kisebo nti olina okubeera ng'ekitono ennyo oterese ssente okumala emyaka 10 bw'oba tonnaweza myaka 10 beddu naye ng'emyaka oweza 45 tokkirizibwa yadde kufuna ssente zino ndowooza mukitegedde tukiwulidde jasiti etteeka lino era lyagenda mu maaso ne ligamba nti nno tojjayo ssente zonna eziri ku akawunti yo ate lwaki bannange ofunayo ntono ate endala zaddi era ndowooza be bamanyi kale wulira bannange etteeka lino ligamba nti nno kisebo nti ofuna 20% ate ekyo kye ki kino kitegeeza nti ku ssente zonna
zonna z'oteresa ebbanga erisusse emyaka 10 oteekwa buteekwa okufunako ebitundu 20 ku buli 100 si kuzijjayo zonna. ndowooza ekyo mukitegedde. Tetujja kitegeera, mumbuuze bwe mutategedde. twagala kumanya mumbuuze nziremu. ani avunaanyizibwa ku ssente ezo, era NSSF yennyini yezivunaanyizibwako. ani agikulira yo. omukulu Richard Byalugaba. Richard Byalugaba ye bassebo. mumbuuze ekirala. kati kye tubuuza, mumbuuze mpulire. abaali baagala ssente mu biseera bya covid bo baazifuna, nedda bassebo. lwaki tebaazifuna? tewaaliwo tteeka ate erikola ki erirambika obulungi engeri gy'ozifunamu era kye baakola mu kaseera kennyini abantu we baagendera okusaba akasente baateesa bataase obulamu bano we baatandikira okuleeta etteeka mwe balina okuyita okufuna ssente zino ezaabwe ze baatereka, kino kitegeeza nti ssente zino we baali bazaagalira tebaasobola zifuna. naye bannange Mukama taasa Uganda, kino kitegeeza nti ssente ze tutereka mu kittavu kino tetulina nnyo nkizo. kuzifunira we twagalira. Mukama taasa Uganda, omuntu n'ogenda gy'otereka ssente zo bakuweeyo waakiri ogula akawunga ne bakugamba bulungi nti onodda mu Desemba ng'abakulu bakkiriza oba onoozifuna. jjukira abatereka ssente Yeffe bamufuna mpola, kyokka abaziterekera bo tebatereka mu kittavu. bafuna pensioni. Anti wulira, kwegamba biri ago tebitegeerekeka yadde. jjukira okutereka ssente Baalifuula tteeka ti buli mukozi yenna akolera mu kampani alina okutereka ssente mu kittavu kino. era ne balagira bannannyini kampani okuterekera abakozi ssente mu kittavu, kati obwangu bwe mwakozesa okuleeta etteeka eri abakozi bonna wamu n'abakozesa, lwaki si bwe mwakozesezza okuleeta etteeka erituwa ssente zaffe ze twatutereka. yeera kyetubuuza Lwaki mmwe bakulu mmwe be tubuuza bassebo lwaki musaawo obukwakulizo obungi ng'oggyayo ssente ate nga mu kutereka tewabaayo bungi, bannange nga wakedde ng'oyagala ssente, katugeze ofunye obuzibu ng'oyagala ssente bayinza okutambuza n'ekigere ne kikendeera, naye nga gwe batambuza gwe nannyinizo kati kubamu akafaananyi nga gw'ofudde next of kin wo ng'agenza azifune. olowooza kibeera kitya? Lowoozaamuko. ssebo mwami Richard Byalugaba taata, tukusaba ssebo otuyambe buyambi naffe abali wansi w'emyaka 45, mutulowoozeeko bambi naffe tulina obuzibu, mu kaseera museeko ku myaka wansi naffe tufune bambi, kubanga embeera ffenna etukuba nnyo. wakiri buli mwaka nga gugwako guti mutuwembeyo akantu kemutuwaayo, olwo naffe tukka omwoyo tunaasanyuka nnyo. bannange mutulowoozeeko gy'oba ssente zaffe, mutuleetera okulowooza gy'oba ssente zaffe, zibeera teziriiyo gwate tugambe ki? tetusaba mu bubi tusaba mu ddembe. mwongere okwekkaanya etteeka eryo n'ezo ssente ziba gyeziri kubanga okimanyi nti kati buuza kimu kimu nga bwe nkuddamu ssente ziba gyeziri ezo ziba teziriiyo. ate kati buuza ekirala ate zino zebagenda otuwa bagenda kuziromba. teri ssente. ate Nze nakolera emyaka 18 era sijja digenda ati kakati kiri bweki sinazifuna. ati kakati mmwe ng'oli myaka 45 kudda wa imbwe etteeka lyabakkiriza bakuwere 20% ku myaka 45 naye That is oba okyakola bw'oba wawummula bwe wawummula bakuwa zonna. bwe nga bw'olowooza bw'olagira bakola Andi etteeka bwe ligamba nti bw'owummula okukola ssente zo zonna okuggyako ng'ogenda atekola ku mulimu omulala ng'era okyasonda okwongerezaako. bw'oba omaliriza they give you your money. kati lwaki ssente ezo ife abatanaweza myaka 45 lwaki naffe tuba na bwetaavu bwetaaga ssente zaffe ate nga obwetaavu mwabadde mubuyira naye kisinzira ani azitereka ani azikuŋŋaanya ani alina ozikuwa. Mpakasa ekigambo kino nti waliwo bemmanyi nga balekera odde okukola emyaka egitaka wansi w'emeka weetaali naye nga bakyasimba akaggo kamutumulu kamutumulu. Kitegeeza ki? Ekisooka oleese mu kituuti kya leero nti abatereka abakontrolinga ssente ezo bakozi ba gavumenti. Kitegeeza omukozi wa gavumenti tatereka mu ki? taterekamu afuna pensioni ye afuna pensioni. Kakati bw'oba otereka ng'olina ennaanansi zo naye ng'ate ye azitereka musuubuzi wa ngoye kati ojjogona ennaanansi akulaba nga kapere ngaba mwesibe ebbiri mu abakyali abato nze ngenda Congo ngenda Tanzania nze ngenda Kasanda tebeerayo NSSF ebeerayo yaki ssente gyeziri ssente teziriyo teri ssente